kubanga tali kuleka newakubadde mu muliro newakubadde mu mazzi newakubadde mu nnyanja abalabe ne bwe bali kuzinda tagenda kwerabira esaala egenda kubeerawo nti katonda kiki ekikundeseza kiki ekikundeseza oyinza okuba tolina musango naye gukusalira n'owulira ng'alekeddwa n'ogamba bakatole tali nange oyinza okuba ng'ofuluma bw'oti ne wabeerawo eddoboozi eddamu kubanga katonda otagenda kwerabira katonda otali kwerabira abantu basobola okwerabira naye ye tali kwerabira oyinza okuba oweereza katonda abantu ne bakwogerera ebigambo ekika ne kikwogerera ebigambo naye ku nkomerero katonda akuviirayo kubanga tayinza kwerabira tayinza kwerabira kubanga esaala yasabwa kitange kitange katonda kiki ekikundeseza yeebazibwe yesu eri abantu abamu nga bayise mu mbeera abalina watula ng'alinga ne ku kisenge olugule kubanga katonda tasobola kwerabira oluganda lusobola okwerabira naye katonda otali kwerabira bayinza okuba bakugoba mu kifo naye ng'oweereza katonda n'obwesigwa siggalanga bulijjo ng'oli mwesigwa yesu yali mwesigwa ku musalaba nga kati bw'abeera wennaga nti katonda katonda wange emisala yali agisaba ku lulwo waliwo ebintu ebiyinza okuba nga bigaanye n'olaba school fees nga zigaanye naye olwokuba tosobola kwerabira oba oliawo mulamu olukya olukule because he can come out even at the last hour. Baganda ba Lazaro bali bakanti abeerabidde. Lazarus and sisters they are saying that naye nga waliwo essaala egamba nti katonda katonda kiki ekikwerabisa omuddu wo what he has made you forget as they are there you had come away to them. yeebazibwe yesu twebaza mukama atasobola twerabira atasobola kulekerera weebaze yesu ow'amaanyi ekigambo eky'omukaaga Yokaana 19:3 agambye atya agambye nti awo yesu we yamala okuweebwa omwenge n'agamba nti kiwedde n'akutemya omutwe gwe n'awaayo omwoyo. Kubira Yesu engalo ez'amaanyi. Give Jesus a right hand clap. Bayibuli egamba The Bible says bwe yamala okuweebwa omwenge after being given alcohol tenaga mission ewedde. He said that the mission is done. Ekyaleeta Yesu what brought Jesus bwe kulokola ekyabula to save the lost one. Ekyaleeta Yesu what brought Jesus bwe kuzaayo omuntu mu kifo kye to put back money in his bwe kuzaayo omulangira wa Yuda mu ntebe ye to put back the prince of omuntu eyatondebwa okufuga the person been ng'amaze okuva ku bufuzi bwe when he had left his ekyamuleeta what brought him azzeeyo omuntu mu kifo that kye they take man back to addemu afuge nate and he raised again. ekyaleeta Yesu What brought Jesus bwe kununula to redeem bwe kulokola to save asasule buli and to bbanja repay evidence eryali likubanjibwa that was being eyali amufunyeko obwannannyini the one who had got ng'akyamatuka oli mu masamba katoli wange for you were in my Yesu ku musalaba n'agamba kiwedde Jesus on the cross said that ng'amaze okusasula buli bbanja after paying every debt obulokozi ng'amaze okuteekawo when you had already put salvation n'agamba nti kiwedde over kubira Yesu engalo left ez'amaanyi Jesus abaali bakulinako obuyinza the ones who had the ng'amaze faith okusasula that already paid emisango egyali gigamba nti ono wange the gospel which has said that onobanga omufundiza wange he was married to buli me yajja eri Yesu whoever comes to agamba nti Jesus kiwedde he says that he's over nsasudde ekyandeeta for me kununula have paid that man tokyali mikono gy'abatwazi you are no longer in the hands of the tokyali sinners. mikono You gy'abafuga are no longer in the hands of kati the oli sinners. wange Now you are mine. ogenda kudde mu kifo You kyo are going to go back to your ofuge position wamu ne Mukama and you reign together with ensonga God. lwaki oyimirira The reason that's why mu it's done bwakabaka buno in that kingship. n'ogamba mu linnya erya Yesu And he said, in ndagula the name of Jesus I mu command. linnya erya Yesu njogera In the name of Jesus I kubanga pray. yakuwa obuyinza God forgave your eri
when he went down, he brought the power because they had been taken from him, that he may give them back to him. Now they are on the cross. He says it's over. The authority you have it. You have been given back your peace. That God that is not going to be it had been given back.